mukama mulungi donange mbalamusiza munana amanya gange bampita Nubian Li okuva e Kamwokya mu kibiina kye bayita National Unity Platform. People power, our power. Era nga ndi wano nga wa arts and entertainment mu kibiina kya NUP. Ate era Grace abadde nga akolera ennyimba mu studio yaffe Fire Records. Bwe tutyo bwe twasobola okutegeeragana nga biseera ne producer omwe yali akola ennyimba ze bamuyita producer inspector mu Fire Records ne Tony Halls tasobodde kubeerawo naye nga baŋŋambye ntuuse obubaka bwabwe nga bagamba kitalo nnyo nga baagala okusaasira famire n'abaana Grace balese. President waffe Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeerawo, agenze asangiddwa nga abadde yayitibwa ku dduwa ya Lord Mayor, taata wa Lord Mayor, era babadde bali eyo mu dduwa mu kulombera taata wa Lord Mayor waffe, naye nga obubaka buli bumu nti ffe nga bannayuganda waliwo ebizibu ebituukawo nga biri mu ngeri gye batambuzaamu emirimu abantu abatukulembera. Juzi bwe twali tugenda eyo Soroti twafiirwa bakwano baffe baafuna akabenje, naye mu kufuna akabenje buli abantu abayitangawo abaali basobodde okuwona akabenje ako nga bagezaako kuyimiriza emmotoka ezaali ziyitawo, naye nga guli gwe baga nti no waliwo abafunye akabenje twagala tubayambe nga beeyongerayo. Naye nga lwaki beeyongerayo? Bonna balina okutya nti bweyamba omuntu gw'osanze ku kkubo ng'afunye akabenje n'omutwala mu ddwaliro ate basooka kukwata ne bagamba nedda kati ogenda tuwa obujulizi okakasa nti no si gwe yatomedde omuntu ono. Era kwolwo olunaku bwe twali tuvaayo twasanga ate era owa bodaboda gwe baali batomedde. Kati bwe twali nabo ne bagamba nange muvuge tugenda kweretera ebizibu, ne tugamba nedda tetujja kukola ng'abantu abalala, ne tuyimirira ne tumujja mu kkubo ne tumuteeka emabbali. Kirungi n'abantu b'ekyalo bali batandise okuŋŋaana, ne tubagamba ebyali biriwo era ne tubagamba bamutwale mu ddwaliro. So embeera eyo bwetyo ogenda okulaba nga bannaffe bangi batufaako kubanga abantu balina okutya, era mbadde nsaba ab'obuyinza batutwala bakyuseemu mu enkola nti obubenje tetusobola kwewala olw'enguudo embi ze tulina, naye tekikoma awo, bakyuseemu mu ekyo abantu basobole okukomyawo olwasseruganda mu ggwanga lyaffe. Tuli bantu balungi nga bannayuganda, tusobole okuyambagana nga tufunye ebizibu. Bwe bubaka bwange, era nyongera okusaasira maama wa Grace n'abaana. Ffe nga Akamwokya ku studio gye tuva Fire Records twetisse Amabugo ne baasa erimu emitwalo 2 nga go tugajje ku studio ya Firebase, era nga kyetusobodde okukuŋŋaanya mu kaseera akatono. Mukama ayongere obbagumya ate era n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Kubera mu Nubian Li obugalo bw'amaanyi tukaze waliwo omukyalo ono nakitivye ku makya zali sandoza nga 12 nga 10 awo ono omukyala yasooka okukanira mbubu eby'abaana bano tibafuna accident. Ekibiina kya laba abatuye kyakuda mutalimi era omulundi kubanga embeera z'abalimbi bayitawala, naye kyengenda okutaba kintu kimu, Mukama atuvumye. Omugenzi alese abaana abato, era kyengenda okusaba buli muntu yenna abasobodde ayambe abaana abo, ayambe maama, ayambe abantu bano nebamulaba abantu bano baze lwa bugumiivu. Buli muntu alwala nekituuka kutuweesa ekituuka n'olwekyo okugera
kwogera nnyo nsaba mukama abagumye ekiyite weeri era teri agenda kutabula mukono njagala okusaasira nnyo maama n'abaana olwokuba obudde butugoba namanya Grace ono yajja eyo abaafatumugolo abamukogerera mikolo era nyuma okyakukola naye Grace asembayo naye abayimbi wano nga boogeza obumalirivu n'omutima nga bagamba biki ebintu ebyo byonna manyi bayogedde nnyo bannabyabufuzi ate nga kati mwendi nga sipiika ebintu ebyo n'amateeka bikolebwa mu palamenti ya ggwanga twegayirira abaka ba palamenti bakole ekyo kati Grace ono nange numa kyemwogedde ekituufu teri atayagala kayumba kalayira era nsanje meseji wano wetuukidde nga ndabaizonityo omukulu abadde ayogera kibadde kinnuma nga mwayawukana nga Grace ajjayo n'ayimba nga alina gwayimba naye ng'ate naye mu ggwanga mwoli so nga mwandibadde muli bakabi nga mukwataganira wamu ekyo nebaza Katonda olw'okuba nti akusonyiye ate otegedde n'ensobi zammwe naye tujja kwongera kwegayirira mwegatte mutandise n'ofuna abaka ba palamenti nga bayimbi ba musician tutandike kyongeramu omutindo twongeze eddoboozi limu etteeka likolebwe omuyimbi afunenga ku ntuuyo ze zenzikiriza nti ekyasse Grace kusunga ng'okubagamba n'aba n'ebivu 6 adduka Grace afune kasente bangi ekyasse Grace mukama kwata mwana nti kamutwale mubudamye mutwale nkole ntya copyright tugyetaagira ddala tufune mu ntuuyo zaffe byongi byogeddwa bakungubazi bannange Grace ali awo ffenna tuzze gula Grace mukama nsaba kusonyiwa ebyakusomako omuganda wange nsaba kkiriza emirimu gyo ku nsi kuno ngenda kupootinga omwogezi omu yagamba nti bannange buli omu akolerera akalambo ke gwe wenna ali wano okakasa nti ogenda kutuuza abantu wano ogenda tukuŋŋaanya ffenna tujje ku kukungubaga ku mulango gwo kitegeeza ki Grace mulamu w'ensi munaakoze erinnya Grace mulamu w'ensi munaakoze emikwano ffenna tulwanulwa Grace kitegeeza Grace akoleredde akalambo ke ffenna nga tuyimidde nga tusaba copyright mukama waffe tugyetaaga mwenna bekikwatako mukolerere omulambo bwammwe nti bw'ova ku nsi kuno abantu tugenda kuyaayaanira oba tugenda kuyisa mmanju tukuteekeyo obuteezi muganda wange Grace nsaba Katonda yonna gy'oli akusonyiwa ebyakusobako akulamuze kisa n'omutima gwogenze mmanyi maama omulese bubi taata omulese bubi abaana bo balese bubi tusaba tukwataganire wamu obubaka bwange bubadde bw'abaana nti twekwase nnyo Katonda kubanga mu kumanya Katonda amagezi mwe gasookera kyonna buli lutalo tujja tuwangula nga tukutte Katonda omukama abampeera ekisa tuyaza kimugamba Sophie ono Sophie Gombya twebaza nnyo bina byebakoze nakuwomukisa Saalongo Siraje nawe dakika 2 zokka tuveewo tujja kulwawo bannange kitalo ddala Grace abadde munnaffe muganda waffe muyimbi munnaffe
naye musonyi we mbadde wala tusereeti simanyi nti oba ku baana ba Grace waliwo asigadde ng'alina omwana gwagenda okuyambako. Nze ebigambo byange tebigenda kuba bingi nnyo kuba ndi mu nnaku nnyingi nnyo kulanga muganda waffe Grace atuleseewo. Nja kusaba bwekikwatako aleete omwana omu wano gwe ngenda okuyambako mu by'okusoma kwe paka olwala atuuka ku kiruubirirwa kye. Kuba sijja kuba kati munnaffe agenze naye abaana abaleseewo tetwayambe ku baana abo kuba njagala neeyama ekintu kino nga mwenna mulaba bwe kikwatako aŋŋambe nti omwana bamugobye school fees nga nayimirira mu maaso wano nga muganda waffe oyo atuleseewo ne simuweerera. Badde nsaba baleeta omwana omu gwe bankwasa mu maaso wano ngenda muweerera paka lwala atuuka ku kiruubirirwa kye. Olw'obudde omwana oba aliwa omwana omu omuto oba omukulu yenna abatuwenga aliwo oyo omukisa togananga omukisa newakubadde oyina taata w'omwana oyina omuomu kale kati kisaanogoze mbadde nsaba bwe nti bataata b'abaana bataata b'abaana bano mupurize bataata b'abaana bano bo bali wiringa okulabira abaana baabwe. Mbadde nsaba akasente konna koyina kawe maama kubanga tali bulungi tuweze tuyazingenkandako omukisa kaneyabe maama tumulese wadde ndeesa emitwalo 15 genda se mumaaso. Nja kusaba maama banfune omuntu wano yonosebo mukwasizewo ku lunaku olw'emmande ogenda kujja maama muwadde emitwalo 5 asigale nga gamunyiganyiga ebiwundu byaliko. Amina. Kali katuwa kikankana ono bwe baali nga ne Bible Band ne Grace kukumo kutuso kufa wiraba Edmond Entertainment baseke ekiribuli weraba tambule mirembe okwano weraba Aizonti na ize muje Aizonti ekimuli Aizonti ize ne taata Alex Kitto nga bwe yetegeka weraba awa Edmond Entertainment wangwe tuseeke ekimuli omutonzi abeere nawe weraba otambule okwano weraba Aizonti wataliwo mulala Aizonti wamuyitibwa chairman Aizonti ajati wataliwo soko kusoma omwanya abadaddako otina Aizonti Hello? okay
Maama B'omugenzi agenda kuteekako ekimuli. Tata Alex yateekako ekimuli asibula muyambeko n'okumuyimbirako ku luyimba weeraba weeraba otambule mirembe Grace weeraba Mama ne tata tuwalinze wano bayita ombi bajje mama ne tata Omukama mulungi tonyange mbalamusiza munana amanya gange bampita Nubian Li okuva e Kamwokya mu kibiina kye bayita National Unity Platform People Power Our Power era nga ndi wano nga wa Arts and Entertainment mu kibiina kya NUP ate era Grace abadde nga akolera ennyimba mu studio yaffe Fire Records bwetutyo twasobola okutegeregana nga biseera ne producer omwe yali akolagana yali akola ennyimba ze bamwita producer inspector mu Fire Records ne Tony Halls tasobodde kubeerawo naye nga baŋŋambye ntuuse obubaka bwabwe nga bagamba kitalo nnyo nga baagala okusaasira famire n'abaana Grace balese President waffe Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeerawo agenze asangiddwa nga abadde yayitibwa ku dduwa ya Lord Mayor taata wa Lord Mayor era babadde bali eyo mu dduwa mu kulombera taata wa Lord Mayor waffe naye nga obubaka buli bumu nti ffe nga bannayuganda waliwo ebizibu ebituukawo nga biri mu ngeri gye batambuzamu emirimu abantu abatukulembera. Juzi bwe twali tugenda eyo Soroti twafiirwa bakwano baffe baafuna akabenje naye mu kufuna akabenje buli abantu abayitangawo abaali basobodde okuwona akabenje ako nga bagezaako kuyimiriza emmotoka ezaali ziyitawo naye nga buli bwe bagaa nti no waliwo abafunye akabenje twagala tubayambe nga beeyongerayo naye nga lwaki beeyongerayo bonna balina okutya nti oyamba omuntu gw'osanze ku kkubo ng'afunye akabenje n'omutwala mu ddwaliro ate basooka kukwata ne bagamba nedda kati ogenda tuwa obujulizi okukakasa nti no si gwe yatomedde omuntu ono era ku olwo olunaku bwe twali tuvaayo twasanga ate era owa bodaboda gwe baali batomedde kati bwe twali nabo ne bagamba nange muvuge tugenda kweretera ebizibu ne tugamba nedda tetujja kukola ng'abantu abalala ne tuyimirira ne tumujja mu kkubo ne tumuteeka emabbali kirungi n'abantu b'ekyalo bali batandise okuŋŋaana ne tubagamba ebyali biriwo era ne tubagamba bamutwale mu ddwaliro so embeera eyo bwetyo ogenda okulaba nga bannaffe bangi batufaako kubanga abantu balina okutya era mbadde nsaba ab'obuyinza batutwala bakyuseemu mwe enkola nti obubenje tetusobola kwewala olw'enguudo embi ze tulina naye tekikoma bakyuseemu mu ekyo abantu basobole okukomyawo olwa sseruganda mu ggwanga lyaffe tuli bantu balungi nga bannayuganda tusobole okuyambagana nga tufunye ebizibu bwe bubaka bwange era nyongera okusaasira maama wa Grace n'abaana ffe nga Akamwokya ku studio gye tuva Fire Records twetisse amabugo ne baasa erimu emitwalo 2 nga go tugajje ku studio ya Firebase era nga kyetusobodde okukuŋŋaanya mu kaseera akatono mukama ayongere obbagumya ate era n'omugenzi amuwe ekiwummule ky'emirembe
kubeera mu Nubian Li obugalo obw'amaanyi waliwo omukyalo ono nakitivye ku makya zali sandoza nga 12 12 awo ono omukyala yasooka okukanira bubu eby'abaana bano tibafuna accident